Olikuwanda boyuji ebya Namwadu wa Kakooza bikaye polisi yandimusiba Maziga merere nabyo mbikuleetedde ate ddwe olutalo makati ga Fibi ne Don Asia nabyo tobisubwa n'amalala agasinga kawo togasubwa. Twebazaako mu mwenna ba subscribers baffe mwenna namwe mwenna abalikinga video zaffe nti kyemukola kyamaanyi nawe ate na subscribinga tukusaba osubscribinge nga letunirabira ba sponsor baffe Hajat Kaloddo omulombi w'edduwa agamba gwe wenna ayina ebizibu ebyenjawulo jangu akulombera edduwa oterere era nga osobola okumukubirako ku namba ye eri awo wansi wamu ne ba Biva Organic Health and Natural Products nga bano bajjanjabisa obutonde emmere omuddo wamu n'ebibala era nga nabo osobola okubakubirako ku namba yaabwe eri awo wansi katwengereyo n'amawulire gaffe. Ebyokufa kwa Kakooza bantu bangi bavuddeyo bo ne babyogerako nga bagamba nti kirabika ono omukyala we yebambi guno omukolo yali agutaddewo nga just kapango okulabika nti battirako omwami we era abantu bangi bavuddeyo bo ne bagamba nti kirabika ne ku mukolo gw'okufa engeri gye yali yeeyisaamu kyali kiraga nti ye alabika omwami yali tamwagala nga just ye omukyala yali ali interest in the money omwami ze yali aleese era n'engeri gye yali akwatamu omuzi ndalo kukufiirwa kwa bbaawe kyalinga kiraga nti ye alabika kuno okufa kwa bbaawe ye alabika yali akwenyigiddemu kubanga kigambibwa nti abantu bangi baamulabanga astopinga abantu okukaaba era nga ye teyalaga kunyolwa kwonna eri okufa kwa bbaawe era nga kigambibwa ye poliisi etandise okunoonyereza ku zino ensonga nawe kambikuwe obyewulirireko nga ye tikyalumbye abyeyogerera tumale tweyongereyo n'amawulire gaffe. Kakooza omwami ono eyavudde Bungereza n'akuba embaga mawuuno nga n'omwezi tegunnayita. Nze embaga saagigobera n'ebyali mu mbaga y'Essabbitegeka n'abeera ku social media ne somehow somewhere nategedde nti alina wankwatirako ekitono ennyo nga bwe tumanyi nti mu Buganda family zisinkana. Nawulidde buwuliza nolanga nti ngenda kuziika nemugogera kuziika nti anti mutu wayafudde nkonzikale kitalo anti gundi. Naye mbadde ndi wano nentandika okufuna ebibuuzo ne drone ezimu ezingamba brother omusajja Omuganda yafudde yambaga ey'obuwumbi bw'ensimbi nti yetegereza family members be basooke batule wansi beebuuze enfa ya Muganda bwe yafudde yabaddemu kye tuyita foreplay. Enfa y'omugenzi Kakooza erimu omukono ogutalabika gutya ajja kola emirimu gye badde ebbanga ddene nnyo nadda ayanjula omukyala kube n'embaga kiyakola embaga yasula n'ebidaala. Ozunga embaga ewedde yabaddera ne famire ye naye ate ebyo nga tubitadde ebbali ddwe olutalo ku TikTok lulabika luzeemu era nga ddwe luno olutalo luli makati ga Fibi ne Don Asia ate nga ddwe terwetaaga kunyumiza bingi nawe kambikuwe obyewulirire nga bano ababiri bo batunka mwebale kwekumira kuwenda boyuji tubagala nnyo omukama abatukuumire. Eno video ngikoledde omutikke era mbasaba mugitambuze paka ku mutikke. Omutikke ejjo wabadde oli mu kucacyanca oyogedde bingi nnyo kunze. Omutikke njagala kujjukizayo ekintu kimu tetuli mu layini y'emu nakomawo neeyagalidde baakutikka butissi nga ndoddo ya ffene. Ekirala omutikke nze okuvuganya ne Brisha it's an achievement. Nebaza nnyo akakiiko akalondesezza akategesa empaka zino nti mu bifo byaffe omutikke teyerabikidde mba nekyansanyusiza nnyo kubanga ffe tuli levels ndala ku mutikke. Omutikke ndowooza kanooti nzaako tuli level ndala. Kati omutikke kankujukizayo akantu kamu nze okunteka ne Brisha ne mbunzoganya nagenda ne live ku Facebook ate nga takikolangako. That's an achievement. Ekisookebwako Brisha abantu bamumanyi kuva dda ku Facebook twamulabanga naye nga tumwegomba oba kitegeera era kyandibadde kibi nnyo singa Brisha namusinze ago galaze nti n'amaanyi nange gennina. Lwaki gwe tewavuganyiza na Brisha? Lwaki tewavuganyiza naye? Era ndowooza walabye obululu gye bwabadde buli mu 3,000 meka tetuli mu 1,000 tetuli mu 19,000. No sweetheart no omutikke njagala okimanya okuvuganya ne Brisha akuba ebivvulu mutala ku mutala ate ne bagenda. Nze sina kye mbagamba ebiseera bisinga mbeera mbeesibako era ebiseera bye mbagamba nti mwesibe ku bantu nze mbeera neesiba bwesibi ku bantu niyo olaba abantu batwala obudde bwabwe ne bannonda
ne banonda mu bungi abantu ne bafuna ne pressure ku kalulu kange akange ne bangamba genda okole live genda okole kino okitegeera omutike bameka abakubide ku live ku gundi okubera oli ku athakayima eyatuuka gyalaga olyawo ochekera omutike njaga kugamba ebigambo binene oyina omanya level zo linda abatikula abalala bebanatika nga tebeyagalidde bwoba ovuganya nabo naye panao toyina govuganya naye omutike oli ku lulwo weka linda bali wonovuganya nabo ng'ogamanze omutike yasookawo omutike toli mu lubuulu waffe kyenjagala okugamba it's an achievement ate nyongera okujjukiza nti nze Phoebe ompulya nina award yange yafulumye tsa simanyi kati ekikogenda kwetugira omutike sikolyangako video ate nkyakkolera nze ngena kubanga nkusomesa busomesa omutike manya level zo genda okompeting ne bali eri abawanika fridge manyi gwo omutike omuntu obukuluma muntu butono nnyo njala kukyusa nviiri wigi biki kati ebyo byengenda okukola ofe kusange kumnyanya ngo fudde wigi zezikutta n'emirimu gyenkola gikutta novaayo abakolera obulango simanya bagambye muno bana ku life bichani ojja kufa kubuliti mutike alo mukisa guno okutumira kwabo abakoze ku oba abali mu kibiina kya bakita bagamba batya mu luzungu electoral committee abatese kana akalulu akagenda mu maaso simanyi best couple on TikTok ne best female TikToker mujebaliko batata mwebalire ddala okundeetera competitors nga mu nsi yonna ne mumuntekera ku Phoebe bananga omuntu leka yeyagaleko omutike leka yeyagaleko na mu bitiibwa ebingi omutike waabwe olaba abadde ziyize ekimwa nga toli female TikToker olosinga bayiseemu mukwano nasulanga nsaba nti olina okugwa ontegeera Phoebe